Buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga eggwanga lyonna Uganda libeera lyeteekerateekera okusaba okw'enjawulo okutegekebwa ku Victory Christian Center nga kuno kuwoomebwamu omutwe omutume wa Kristo Dr. Joseph ne Mami Frida Sserwadda wabula ng'abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo babeera beesunga essaala okusumululibwa okutendereza ssaako n'okusinza Mukama wali mu Ndeeba ng'olunaku olwaleero tukuleetedde omu ku basumba b'ekkanisa eno ng'agezaako okutottola engeri Combat Month gye yatandikibwawo n'ensonga lwaki bagituuma linnya eryo. Passover yesooka combat kubanga kati combat eva mu Passover. Passover yesooka. Aha. Kakati bwe tutambula Mukama bwe yayogera naye namugamba abantu bakuŋŋaane n'ebyokusabira byabwe awo kaadi we ziva era okusaba okwaliwo kwalina cards twandika cards ne tuteekako ebyokusabira ebyo kati kaadi ezo ne zikuŋŋaanyizibwa okuleetebwa mu Ndeeba abantu ze baleeta kaadi ezo 31 ffe nga tuzikuŋŋaanya kubanga Mukama yayogera n'omutume nti muzikuŋŋaanye tiyamugamba nti muzisabire emyezi 6 tiyamugamba kuzisabira myezi 6 yamugamba muzikuŋŋaanye mukuŋŋaanye musabire abantu. Bishop Mukiibi era ayongedde n'ategeeza nti omutume wa Kristo Mukama yamulabikira n'amwolesa bw'atyo n'ategeeza nti ekintu kya Combat Month kino si kyakwagala kwa muntu wabula Katonda yennyini yakirimu wakati. Combat yatandika na lunaku lumu olwo ng'abantu ebizibu by'abantu kubanga kaadi zasooka twasomanga n'olaba abantu balina ebizibu nakinaki tebataddeko n'amannya gaabwe baloopedde Katonda ensonga zaabwe fe omulimu gwaffe kuteeka mikono ku kaadi ne tusaba naye oluvannyuma omutukuvu najja ng'amulungamya nti ekintu kireme kubeera kya lunaku lumu kibeere kya nnaku ki eziwera akati ennaku eziwera ezo we tutandikira omutume twatandika na lunaku lumu netusabira kaadi olwo ne luggwa kati bwe yamala okumulungamya ne tugenda mu nnaku eziwera ne tutandika kye tuyita Combat Week era eyo yatandikira Nakivubo ne tusaba ennaku ezo zonna ne tuziyitamu nga tusabira kaadi z'abantu era olwavangayo ne tukola ki ne tuzookya okutuusa omwoyo omutukuvu yamulungamya nti nti mugende mu maaso okusabira ekintu kino. Ti combat teriiwo awatali Passover kubanga kaadi zetusabira omwezi guno gwonna zeza Passover abantu ze baleeta. Kyokka Bishop ayogedde ebirungi bukya Combat Month etandikibwawo ye ng'omuntu bye yakafunamu ssaako n'abantu ab'enjawulo abazze nga bamuwa obujulizi okuva mu bitundu eby'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo. Tulina obujulizi obwaffe nga bassekinnoomu obwo tetusobola kwogera kubanga ffe Katonda atukoze bulungi. Tulina ebintu nga ffe ne Nalongo family bye twawandikanga ku kaadi naye nga bwe tutuuka mu June ebyo bye twesibako omwo mwe tujja eddwaliro omwo mwe tujja factory y'engatto n'ebirala. Bw'atyo omulabirizi Mukiibi ayongedde okukunga abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo obutasubwa mu kisa guno ng'ennaku zonna tosobola zimalayo kubanga tujja kutuloka ku mulimu gwe kozesa essaawa z'olina buli lunaku lw'ofunyeewo oba lunch time ng'osobola okudduka n'ofunawo essaawa emu ekumala. Ffe tulina okusaba okuva ku ssaawa 6 paka olw'eggulu kubanga tumanyi nti waliwo abantu ababeera n'essaawa ez'enjawulo gwe funayo wakiri essaawa gy'oyiikirizaamu. Kyokka tuwayizzaamuko n'abantu ab'enjawulo abazze nga babeera mu kusaba kuno okw'enjawulo ne batottola ebirungi bye bafunyeemu n'abandi ne beebaza omutume wa Kristo olw'omwaganya guno gwe yabateerawo okulaba nga bawaayo ensonga zaabwe mu maaso ga Katonda. Waffe ffenna simanyi kyakwogera Dr. Sserwadda Dokita nkwebaza n'okwebaza omutima gwange nfukamidde tweyanzizza weebale kuwulira Katonda n'ogondera Katonda n'otuterawo omwezi ogw'okusemberera Katonda. Dr. Sserwadda Mukama akwomukisa Mami Frida Bishop Mukiibi abasumba bonna Sumba Sebanenya njogera nindekaani mwebale kama abawo omukisa kibabalire ng'abantu bawangula. Mpulidde ng'ekyamagero kyange ekituufu olwaleero ngenze nakyo nsuubira okubotola kubanga enesaala nesunziramu ekyamagero mwe nafunira omwami n'okwevaako neevuddeko nga mpezezza emyaka 50 mu Combat Month eyo
bingi anwanidde entalo nnyingi mukama nange mwe najja obufumbo Yesu koona alinnya wano ekigere kyo enjegere zonna zigenda kutuka. Kwagala nnyo weebale enjiri eno weebale Combat Month. Combat mujjeemu amayumba, Combat mujjeemu amataka, Kampala yekka muyinamu ebyapa 5. Nze Martin Bosakali Esupula, Dream TV, Amakungunte. Era njagala nnyo okwebaza taata waffe, dokita waffe